Yes, alright. Yes, okay. Okuva banafa aba 12 Stars Universal Pictures bakuletedde sinema yaffe ensufu okamala, bakuletedde empaata n'abagwagwa, ekitundu ekyokulala oba ekyokubiri. We bali kulaba gwe munange yalaba ekyasooka, gw'atannakira abeera ng'okinoonyako mu bwangu ddala kubanga kwe kiri ku channel eno. So nga ate 12 Stars Universal Pictures JR Film Studios si bali bokka, bakuletedde Mugaya Faizo agenda kuzanyira nga mpaata. Twamulabako mukali akamanyiddwa nga ekikolimo ky'ekika. Faizo Mbirago abadde nga akuweereza nnyo mukali kasitemu akayitibwa Kirincha ne Kamaso. Muganji Edilisa mwali nnyo ne mukasooka nno twamulaba gwe yeekuumira ku channel oteeka okuba nga wamwota buliro. Alan King Jr abasinga gwe bayita Kirincha ne Mukanaze Nazziwa Madina. Omwana oyo bannange, omwana oyo ne Mukanaze neera omwana oyo w'ennyonyi nkaweerezaako mwenna abeddira ennyonyi naddala nga nnyange. Mugaya Faizo ye producer waako agamba atya Safiira, agamba atya Birungi Christina, agamba atya Safiatu. Mwena senga neko gya mikolo be bateekamu enthimbi azini money. Kakati abajjukire twakoma akatundu akaasooka banaffe baali bafunye ffene naye ng'eyamufunye Kamaso yamulidde cover kati bajja ne kakati gwe ebyo byonna nga bikyali awo kafene wookatadde wali seefu olaba otya mwogera biki byesiwulira ye Kamaso yeyeye yekyosera kafene kyeyogeddeko kyandiba ekituufu kubanga yitubadde tujja nina omukazi gwendabye ng'abagamba nengedeyo omukazi agendayo lindako tugende tukakime kafene kaffe ketu okubayi agenda kuli mugire ndabeyo njagala kulengererayo wano nkulengerayo aliwa naawe okatadde seeyo opapaki nange enjala etuluma tulage fene naawe gyali fene yamukweka yabagamba muno fene abulamu fene janguka wansi oyo ate kummanyira ngwe toyagala fene ye kale mwagala bane mpata jangu tonjeemera jangu nze alina fene toyagala fene mwagala na kawansi nawe ogenda tulemesa fene obadde kiye kawansi ogenda tu nange ngakkirira teriira njagala kulengerayo tereza bulungi akabuto naawe akabuto kakulinga eyamira ensakata ne bannange lindaku ate olinga mpalampa onenya njagala kuwanika waggulu ndabiyo nawe bakali seefu omanyi nkatadde eti tetusobola labayo nga ndi wansi ogenda nakunsuula olabyeyo nti naye sitabayo bulungi nedda oliki nze nagamba okuyimpa wakirabe bannange kati eno nzige jangu ate nawe yakunkola byono yakunkola toyagala fene ye kale kola kiri kimpi gwe ntulege gye tulina wano kirira tondwisa kirira nze alina kirira ogenda tulemesa fene nakkirira wansi ate mutuulako babiri mumpise fakuna kadala ogenda labayo munona nempaata atayagala kulengerayo gye batadde fene ate situka ala kulengera fene oba ali seefu muyambeko kazitowa sirwa butono kati ninya ne kazitowa mujja kunsuula bannange fene nja mubalyako mwasaamirire wanika bulu kati bamuteekayo olowooza nalina byalaba just abawoomerwamu bulwomerwa muteeke wansi ndabyeyo kati kandabe wali seefu nti kale tugende mufene muto bamuterise tugende kati tambulanga bosi zaina fene mama enjala ebaluma kati nkuba obukubakuba bwatandika okutonyerera wano obukuba butonyerera obunnyonnyovu nabwo bulinga obunnyonnyovu twanguwe tweggame enkuba egenda tu enjala ate bweyegatako enkuba nti kale tugende nga bajja kakati bannaffe nga nkwataako ekikulu kimpaata kizitowa nga bakiteeka wano kimpaata kizitowamukko nga balinnya wano beggama enkuba balina ekiyumba kye basanze omanyi obuzibu bwa lindako obunnyonnyovu obulinga obunnyonnyovu kati
kati baba bali awo ali atya mwana jangu weggame eyo gyolaga teri mayumba yakibala kaneggame waliwo lyanaliwali eggwala liri wano muveeyo alina kwegama wano okulirana nange alina kwegama wano azze baddage azze kati enzige ng'eriwo emu ng'abafuuyira bali basatu kiki ekituukawo laba mpaata ukibuno obuli eno wansi tebukuluma ndaba no ne Kamasu mama tukwekoonako wakiri katini nyamusenyu gwa musajja gwe kati mpaata nga yefuula akebera ekisenge bano baliko ki kiki mbadde mmanyi olaba ekisenge mukimutandisa nokitoko nekitakulatakula yenyigiriza ewali bannange kanzireyo gyembadde ate ono gyali eno gye kale kandata ukibona olika ku kisenge mama aba yagala wakiri yekulubuuseeko wakiri buki obuli mu nsonda buki obulimu Kamasu amazzi enkuba bwa enkuba wakiri akwekonako katini laba mpata enkuba bannange abaye ngadde eno jazze kati nga kigamba manyi nti okuzanyira mu mazzi tubisibwa twabizanyirangamu mu buto ko mpaata awo nno kyoyogedde kituufu leka nenda bagwe okwavulira mu nkuba mama okwavulira mu nkuba mu magulu g'enzige bannange toka bano nabo kyoka negama nkuba ate bannange enkuba etonnya omusana gwako bengo ezaala beera ng'osubscribinga ku channel eno ate munnange bw'osanga akalango masekati ga firimu tokabuuka mpako nawe olinzige olyoka onkwateko kirabe olinzige enkuba nongi okugizanyiramu kanfune kalagala enkuba eno nyingi talalantanta bamwise kumutabana obuwuka nkugobako obuwuka naye bannange nkugobako ensiri omuwala bamutawaanya kumpi mpaka nkuba kutuuka kukya aho baveeko nzenze nga bolaba bwe haiti sembere eri naawe onekulubuukiza kukumbe batawaanya naye bannange talalantanta tuzanyire mu nkuba deri nze enzire eno tuzanyire mu nkuba enzigagale bannange tanta tuzanyire mu nkuba mama ngokuddeko sole ate sigenderedde mama kankubika enkuba Kamasu bwamubika naye bannange naye abaayi kiki munyiivu kagama munsumbua mpa n'akalagala kange kembadde nebikka oba kati akuka kyamubikkawa ng'amaanyi okagenda tubadde tuzanyira nkuba bisajja bikulu bwongo ziro tebirinamu wadde ettondotondo ly'obwongo kati ngajja naye bannange bye bisajja byakuno ye naziwa Madiina origino nemuzi ngajja kati nakalagala kakyanyamba kiye abadde oba avaawa kati ng'asanga kirinca owaye ebisoto omusajja omukazi omukulu kuzanyira mu bisoto gwenja kukuba oluyi kuba ebizibu bye nnina kilo 2 bazanya mu bisoto ate nalina obusungu atono alina obusungu kilo 2 kachigude mu bisoto kirabe ng'asindika no tondibo nja kukuba gwe nja kubba akatwako ye kirinca kigude yamusekerera ato n'amuduulira gambye okyalaba bw'osangira akalango mu firimu wano bw'oba olaba n'osanga akalango obanga bitokabuuka kagumiikirize kazanye kagweyo kubanga tekagenda kunywa ddatawo tekatwala wadde eddakiika mbeegayidde gy'okoma okulaba obulango obungi gy'okoma okubeera nga bannaffe bano bafunamu kati beeyongerayo ne basanga wano ka toyireeti erindako mala okubeera nga neetaawuluza ye mpaata ng'ajja wano daba mpaata ebikookooma byakozesa okwetaawuluza eno tebimala okusinziira ku muwendo gwe yeetaawuluza aba yeetaaga ebikookooma ebiwera kinywa lindako kinyuma n'otabulamu bino ebigumugumu alayika alina ebbina eggumu muveeyo saga mpita mu maaso nga ngenda eno akatuuyo kamukwata tannaba natuukayo alumanyi olutalo olubeereyo okusinza ku bintu byali akasooli mubisi nyaanya omusajja amenye kike owaayi omuntu tuko okulya bwe ebintu byayatuliddeko okuva etwatambulidde obwedda buli kye basanga yalya
yalidde ennyaanya kasooli yamubaliddeko buli kimu olaba bano bavudde waka kunoonya byakulya abalabye akatundu akasooka bali mu masekati ga lockdown nga bumanya embeera eri mu nsi yattu naye bannange obwavu bufuuse obwavu gavumenti yabasuubiza akasente nabbanja sente ziremeddeyo mbawulira mungeya si kirungi ayogerera ne muneerya owaaye oyo ompata naawe omumanyi atudde ku kanya katoyi kale n'okuyuguma katandise naye omanyi mpulira zenna wano watandise n'okuleekaana wakaleekaana waleekaana nga mpata gyali munda eyo nga mpata gyali ne wataleekaana akatooyi mulifuna akatooyi katandise okuyuguuma naye akatooyi manyi kyetugenda okukola kamaso nze omusajja wono mpaata ngenda mwawukanako yatujja ewaka tugende tufune ebyokulya ne buli kyetufuna yalya omanyi tubeera wamu naawe twavudde waka wamu kati ate eyabukana ku mugendo ejja kufuuka kaasa bwona otulekawo manye ekigenda okuddirira lekana tugala tulekawo bwotyo nti mbikooye mweyagaliza babiri olumala mundeka n'emabega ne munjogera musimanyi ndi ntulege simanyi ntugga simanyi nakumanya ntulege oba kyeki teyasomamu wadde katamanyi ntulege gye bamuvuma amanyi oba ki nze ngenze ebyamwe mbitadde mwana wandirinze tewandigenze bannange kati nsigazza mpaata ono tagenda kundya mu maaso mpaata kati mpaata ng'avaayo yalingiza nayokko yalingiza nayokko ng'alaba baali basima fuuti zibaddeko abiri aleseewo fuuti 16 nnya zonna azijjuzza nga mugamba okoze nokoga musanya eri ninga ava musanya ava muleeba nga mwate ntule ntugaaliwa ndi ntuga agenze mbu yatwawukanyeeko buli kimu kyetuga mbu simanyi biki simanyi biki oyo olowooza agenda kubeerawo atya we tutali bwe mwesonyi wagenda oba agenda sha ntulege amuleke agende owulira ebiwunya eyo obuuza ani ava eyo goja ani avaayo naye teyemanyi oba yavaayo yempaata nkugambye bwongo 0 enjala etandise n'obasuula eddalu bano kati batandise kukola byakyana kito enjala nno bwetyo bwekola yamugamba ku kyova okukola eyo kyova okukola public enemy kati njagala tunyumirwa ekintu kino emmere byonna kati ngaamugamba njala tuge tunoonye ebyokulya mu mbeera yonna ebyokulya tujja kubifuna kati batandika okutesa bagamba niomanyi ebyobulungi biganye lwaki situnoonya ku byakulya byawo naye nedda oyo omusajja omumanyi nanyini kibanja kino nakukwatiramu oyinza n'olemeramu n'otavaamu babaddemu ku bupaapaali ne bukasooli obubisibisi omanyi boba bafuuse ebinyonyi bali obupaapaali tugende ndeka naye tonyonyogira sinnalya kantu naye gwe laba bwoyenkana laba ekkono buli ketusanga kuolya ekkono jangu situlemu tulabe oyukanga kipapula tannalya nnaku kati zigenda mu 3 talya yekamasu lockdown kyemukola bannange abali obulungi muyambeeko kufa abali obubi muyambeeko ku bannamu abali obubi kati bajja eno ne bajja yegwe mazima ddala tomanyi kikyempulira niyo manyi kyempulira mu lubuto mpulira n'ebyenda enjoka zitandise okubirya enjoka omanyi zibeerawo ku mmere gye tulya kati ebyenda binoonya kye birya mu lubuto tezibiraba amangu ago kati owulira ebyenda babirya mwana nze golaba waniyo sikyasobola ddala abaana abo batugoberere agamba abaana abo gwabayise batugoberere baana ki waliwo obwana obuva emugga ate abaana zinga nabagambye ddi tutule ne wano nze mpumule musi alina gagenda kasitanza ayoza nga batuula nze simanyi naye abandeetera mbeere nga nga mugagwe no olina kewalidde ne kaakati nze nga buwonda basinnalya kantu mbatumidde mwenna bambi abakalabira ku kyeyo mwebali kulaba oli Oman, Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Jordan mwenna bambi mwebali kulaba waliwo n'ababwekanyiza ettaki namwe mwebali kulaba mutuwe ku komenti ojjawo mu komenti box n'otunyonnyola nze gundi ndabira gindi netukutumirako oba oliawo so nga ate mu ngeri emu mwenna abatasobola kukomentingira ku YouTube kirungi nnyo okubeera ng'ojja ku 0701 neera 01 0991 nompa ku komenti nembeera nga ate munaye nsobola okumanya tino gundi naye akalaba
ne tukoonako mu ngeri mu bindala. Eh, Kaakati babalo munnange banaffe bajja bawummulemu. Enjala kye bakola baawummula. biri gwange Ehe. ennyindo emimwa n'obulungi bwange Kati amugamba sibeko okusinziira ku bulungi bwe ndiko bungi nze nteekeddwa okulya buli kye tufuna. Mazima Saagala kitonde kirungi bwe kiti kibeere nga kifa njala. Ne bannange kami nti nze kubagambye nze Yesu. nze mu byennyo yenza atateekeddwa kulya ife ye Kamasu. Gwe twamulabako omukazi akamanyiddwa nga You My Hero. You My Hero kali ku YouTube okwo. Searchinga busaki nziteekamu You Are My Hero. Ojja kuba ate munange okoota buliro. At the same time owa oliwa tuze tumulaba mukalala akamanyiddwa nga Kirincha ne Kamasu. Nako kwe kali ku YouTube. Teekamu Kirincha oba Kamasu. Ojja kuba okagwako. Kaakati banaffe beebaka. Bwe bamala okwebaka obudde ne butambula. Kati nga tuddako eno obudde bwatambulirira. Sebo munnaffe yamala n'afuna ebyokulya. Ye munnaffe empaata ebyokulya yabifuna. Akawogo gwe muna mpa Kamasu teri kombya. Kamasu no kombya. Talalantantanta naye kyusa okola ki? Tewali. Najja amange ebyokulya bye yempaata muga ya Faizo origino ne muzi ekiwogo gwe nga kisaliddwako wanoka kakachumbaali okimanyi. Najja ayina n'embukutu y'amazzi wano. Leka gwe munnange neenywere olumbe lubbize. Leka neenywera nze maama. Kamasu alaba. Gwade gunsimbye. Najja amange munne waali otunula ki? Baali baliddeko nga gwamira. Mumire nga ffe tulya maama. Mumire nga ffe bwe tulya. Alyako kati. Najja gwe nja kukukuba. Omulala saagala ngalo mpanvu. N'alita brush agoba wano busowera. Olaba ngoba ensowera olwo kati gwe pipo. Ne muganda wange nga kiri gwe weewe kati oyakulya nafunako wano akanyiinyi sina kanyanya akanyiinyi akana akawogo mbankadde kanene. Ekibuuzo kiri nti amuwa kubanga eno bulashi njabadde bateekaka. Nateekawo n'akanyiinyi mbi wano akalala. Kandabe mama oba buno byenkana taba tansinzeeka buno bwagenda okumpa enewe kale neegumya Kamasu yayongera obadde ki nga tutiriira. Saagala enjala ebaluma bombi se baafunye ku kyokulya kiridde ku banne naye nga twabalabye okuva ku ntandikwa. Bannaffe bano babunyebunye okuva mu kitundu ekyasoose. Oyo kyalina King Vijje mpa komenti awo wennyini wansi ombuulire kyolowooza ku mbeera ng'eno. Eno n'embeera eri e Uganda munno okulaba obulabi ng'omukyalidde ng'alinaako gwe nkulaba bagambye mbadde manyi oteereddewo nze abadde yeeterekera sigambyeko nti no labi ajja asooka anywemu. Ne bannange eri tebandaba ye Kamasu alina empaata tatandabayo gwe weekyusekyuse awo n'onteera n'omu kirabe najja yeeriire. Enjala yabalumye bonna. Ono mba neetetekera ennyaka lyako ekyeggulo waliwo okulaba nnyongereko. Talina mizi naye mwennyini awuli ayagala bulya kati kyokka nga bwakyaggulu. Kannyongere gwe kino nja kukuba oyasaamirira ku byakulya byani. Kumba aloota ladies and gentlemen mpata aloota afuna ebyokulya. Ali wano aloota n'okulogota n'alogota n'agoba munne ku byokulya. Naye nga we babadde bawummulidde we beebase wakati mu kkubo enjala yali ekulumyeko n'otulo entukuluma n'otuuka akaseera n'obigattanga n'ebirooto tebijja. Enjala no buli lwekuluma ennyo ebirooto ofuna byakulya. Yembeera bannaffe abali e Uganda mu masekati ga lockdown gye bawulira. Naye nga mwebali kulaba sinema zaffe n'okutuwagira n'okutubeererawo mu mbeera emu oba endala. So nga ate nnyongera okugamba gwe munnange akalaba ng'oli eyo ng'oli awe yandyetaaze okubeera ng'ogabanako n'abo abatalina abali e Uganda. Tusobola obbayamba nga tugattiramu mu GK Foundation Uganda.
0701 nera 01 09 91 okumanya ebisingawo oba oli awo osobola okutaasa omuntu omu okuva ku njala mu mbeera emu oba endala kubanga bannaffe ekyamazima bali Uganda naye embeera si ya mulembe osobola okubayamba nako kooba olina kajja batuusibwako singa okaweereza ku namba eyo oba olina mmere kawunga bijanjaalo ba ssente enkalu nagamba 0701 nera 01 09 91 okucontactinga GK Foundation Uganda. Kakati Kamaso yazookuka bwe yazooka nagamba lindako ono omusiru yeebase aha bwaba yeebase agenda kumpuliramu ali wano aloguutana ani ali ebyokulya byange kumba aloota ani ali ebyokulya byange n'okuloota oloota kale musiru gwe kenkulage oli mu kuloota ng'ongoba ku byokulya aloota ono naye ekirooto akifunyeeko sampolo manyidde dda kisiru gwe kansooke ndabe kano nkakuyiseebwa kayise kulina ebbuto eddene oba nkayise mu kanda nasembera nakamu naye kano ngateka lindako naye yekyusa nga tuleera alina otulo aloota alya ate oyakunkwata musiru aloota alya. Ladies and gentlemen, Kamaso yagamba kati gwe musiru oloota n'okulya olya kenkulage fire mama nyabo kyekyo landi mayini erabika explosive mama gulabe ngukanze nyabula ngukanze gwandideriddeko dde ebyokulya nnyini ngukanze yagukanga gwali guloota gulya gwafuna n'emisinde ku njala eguluma kati gwadda what was that? Omupiira gwa motoka. Motoka yabikiddawo omupiira naye wano nga tewaliwo oluguudo. Kibadde kinene nnyo ekyo kibadde kiye. Kibadde kyekyo nasembera labe. Ani gwonkanze. Siba tobeera nga gwankanze ng'osinika. Tokyogera nako nze lindako wandibanga gwe ankanze musiru kwankanze nonzija ne mu kirooto kyange ekyewewe kati jangu ompe ebyokulya bye mbadde ndya jangu ompe todduka bambi todduka sagala kugoba sinaamu maanyi omanyi sinnalya jangu nkwegaidde jangu mbuza mpata okubira kigati kati mpata nze okolera ki nze gambye odduke butulo kyagaddage ujja olina n'emisinde bwe gityo bannange ngenda kukukuba nga tompadde byakulya bye mbadde ndi mu kulya mu kirooto jangu ompe ebyokulya byange mbadde nfunye abadde ali ku suwani ya muwogo n'ennyaanya kati ali mu kugisaba onompa kuba mbadde sinnagimalawo n'oginkanga nengivaako myaka gino njagala olabe tukyalaba mpata and idiots jangu nkuyita nkukuba emboko ate weddusa bannange komawo kibonezo tekinnagwa emiwogo gyange laba nzukuse nenjali ekyannuma wali olooseeko ng'oli ku mmere naye n'ozuukuka nga tolinamu wadde amazzi mu kidomola munju jangu bambi nkwegadde jangu wodamu nkukola ki jangu sagala kukugoba yamugamba ndeka sigala kubiddamu nti nga nkola ki bw'obiddamu n'ekibonerezo jangu njagala oyogere ku kibonerezo ekirimu ku maanyi oli musajja mukulu sobola kuba kabonerezo kati ni jangu kati nawe ndaba naawe kati akunkuba sinnalya ogenda kukuba ku magumba jangu sembera ate ntambule nsembera awo oli nzize kyuka oyagala ku nsi ate ku njala enoko nkola kika mpata kutama ayagala kukola ki munne onewe nkugamba ombuuza nkugamba mpata nno oli mukunkuba wenjogerera nkimanyi ndi mukukuba child abuse sebo Kamaso yagamba mbu child abuse olina emyaka emeka gwe musiru 12 ngenda kukuba gobota mpeeka mbu child abuse terera ate nja kukuba kirabe sagala kati mpata n'olubuto lwonna mpeeka ate ojja kunsuula mpeeka bulungi baba alinga kabalaazi terera ntwala kunzuukusa mutulo n'emiwogo gyange gye mbaddeko ojja kunsuula bannange aganyabo n'onsuula gwe Kamaso terera naye badda terera
ojja kunsuula Kamasu kanne kabonyabonya nako kasajja kabusikadalya akatwala nga mbalaasi ojja kuntwala nonsuula bannange enjala ebaluma tebasigazaamu wadde agatambula kati yamutambuza yamuweeka mpaka toyalinamu nogatambula aliwana n'olulimi luthowotose Kamasu onzisa ekyamazima onzita mpaata yakagwako kagwa gwe kigo wesuula wesuula mama talinamu wadde akagoba ensowera ku ttama mama nze sikyalina situka kalabe situka obwedda nze okusa mutulo twange nondesa ne muwogo wange nga tobiraba nebaddange mpaata omugongo olwedde musajja wattu alinga emu wanu alinga emu kyokka ate gwe baliko gwe beeweekesa laba amuweekako bwayenkana alinga eyamira ensakata olubuto lulimu ensaka naye enjala emuluma gwolaba oyo yazimbye ebiwuka nanjala kakati bavudde waka bonsatule nga bagenze kunoonya byakulya engeri gye babonyebogyemu twagirabye okuva ku tuli katundu kakubiri ate nga kano tugenda kalaba mpaka yekaggwa banaffe batusuubiza nti no bagenda kuba bongereramu ddala essanyu bakyatuwa lingi gwe kyoba okola kyangu nnyo gwe omulabi waffe omupya beera ng'osubscribinga kafirimu oba okalabye ddi oba okalabye essaawa meka tugenda kuba tukutuusako ebirungi bingi okukamala so nga ate nkusuubiza babazannyi bo bonna ab'amannya be wali olabye mu Binnayuganda gwe bonna ogenda kuba obasanga ku channel eno ekyokukola kyangu nnyo tunula ku mukono gwo ogwa ddyo wammanga awo ogenda kulabako akagambo subscribe akagambo ako kabeera mu kala myufu oba tonnakoonawo wabula bw'omala okakoonawo kafuuka ka bbulaaka ku mukono gwako ogwa ddyo wabaawo akade ako kakoonemu bw'omala okakoonamu ojja kuba osobola okufuna notifications nga tutaddeyo sinema empya tugenda kuba tukutuusako ebirungi bingi abazanyi bo bonna mwanje Steven Kabanana Mugaya Faizo Mbirago Kasire John Bosco bonna tugenda kuba tubakutuusako mu sinema ez'enjawulo ku channel eno at the same time ne interviews zaabwe tugenda kuba tuzikutuusaako wano wennyini ojja kuba osobola okumanya abazanyi babakuzanyira yazaalibwa ddi yeddira ki byonna genda kuba mbikutuusaako wano eno wennyini just beera ng'osubscribinga ku channel ate munange obeere nga ofuna eddekende ly'essanyu so nga ate bw'osanga akalango mu masekati ga firimu bambi tokaskipinga ekyo kyo sijja kulekeraawo kibajjukiza kakati bannaffe bakyali ku mission ya kunoonya byakulya lockdown enyize abantu mu Uganda laba bannaffe bavudde eka ku makya bubuno buziba kati amugamba linnya omuti gwe bw'olinnya ne bw'osangayo akayembe nga kato tujja kkalya ni bannange nze ndi heavy bwe nninnya n'engwa wansi nyinza okufuutuka naye kakati gwe oli thiina mu luzungu kye bayita solid olwo luzungu lwa mpaata Mugaya Faizo original nemuzi omanyi ekigambo solido kye kitegeeza ye muntu omuzito solido ni mpaata solido aliwo n'asiika Kamasu omanyi Kamasu ete yayitayo wadde kati olwedde n'amusomesa naye yakomamu kambireke naye ali mumuyigiriza luzungu enjala ebalumye etandise lubasuula eddalu ng'amugamba kite kiri irigo si kyekyo amugamba muno okutambulira mu nnimiro z'abantu kiba irigo nti irigo kitegeeza mukkuto kati kyetunoonya mbadde neerabire n'okwerabira kafene olowooza katuuseewo kafene we bali wamu nakanzijukiza kafene nti nakaterese nalyanga naawe kali katyakko naawe ojja kunzisa amaddu kano tegakyalina maddu wabula biddu ebiddu nedda ki mukulaba okwange engeri gye nkalabamu twakateresa essaawa 9 kati ziri 9 kitundu kalabika kengedde bano enjala ebaluma kafene bakaterekedde eddakiika 3 bakawanudde kabulamu kati nga muganzi naawe omanyi tuli bambuti twava eri mu kibira tetulina kulya nnyo batunguwa n'atafuta ekiruga kyakaddage otegedde otegeera mangu nyabula enjala ebaluma basirwadde obwongo temukyali banatera n'oggwa eddalu bano ng'amugamba bwe tubeera eri ate kakati gwe agenda okulya ekinene ogejja obeere
osinge nange okitegeera so kakati saagala onveeko nnyo eri kasa twamwejjeeko olise ali ennyo zabadde saa 8:30 we twakaterekedde kati ziri 9 oluza kati kengedde bwe kaba kengedde tugende tukyakola ki wano tugende mpola tukwate wano kubanga okusinza yonna katerese nkugaiba akakatereka ne bawulira tugende mama nze mpulira amaddu ganzita sitegana tegakyali maddu bino biddu oba oguddu guli gumu buli omu alinako oguddu gumu tugende mama mpulira agaddu mama kiki ekigenda okuddirira tugenda kuba tukutusako ekitundu ekyokusatu ku channel eno yennyini naye nga weebali kulaba beera ng'osubscribinga kikole mu bwangu nnyo abadde mugaya Faizo Mbirago Maganji Edilisa Naziba Madina ne Alan King Junior so nga ate gwe munnange omulabi waffe omulungi nyongera okugamba nti nno bw'olaba kasinema ng'olaba ng'akawanvu so nga ate kampi munaffe si ffe tukyagala ebeera byuma bamanye ebyuma by'omuzungu bino bimanyi okyankala namukooluusi naye nga nkusuubiza akatundu akookusatu kagenda kuba kaweza essaawa n'omusobyo bannaffe bano baŋŋambye era bagenda kuba batwongera akatundu akookusatu n'akookuna kyoba okola kiri ekintu kyangu nnyo beera nga weekuumira ku channel subscribinga so nga ate munaye weebali kulaba ebirungi bingi tukyaleeta ebirungi bingi tukyaleeta gwe munnanga anyumirwa music abeera awo nga firimu zikuweddeko ez'okulaba ng'owulira wandyetaze okubeera nga weegobako stress ekyokola kyangu nnyo genda ku Google teekamu Yugi Sound oba genda ku Google teekamu DJ Faizo Pro ebeera PHY ISOAL oba teekamu buteesi Yugi Sound bw'otuukako eyo website oteekemu DJ Faizo Pro bagenda kuba bakuleetera mixtapes ez'enjawulo kw'osobola okukilikinga no downloadinga nobeera ng'owuliza music we Uganda nkimanyi mubeereyo ne musubwa music nononya engeri y'omudownloadinga muteeka ku simu n'agaana otherwise Yugi Sound oba si ekyo beera ng'osindika ka message ku 07555 7 bayeeyo 7 beera ng'osindika ka message ku 07555 9 7 otherwise obeere nga weegobako stress sinakyekyuka gwe munnange ayagala okubeera ng'ate munaye oli friend wa King VJ ku WhatsApp sindika ka message ku 0701 nera 01 0991 so nga ate naawe ayagala okubeera kyali wange ku Facebook sindika ka friend request genda osachinge VJ Kings Brr ojja kubeera nga tuli butola wali eri wona naye nga weekumira bwekumizi ku channel tojja kubeera nga ate munaye webowa naawe munnange anyumira firimu enzungu nga firimu nzungu nga njogerere nga kweyagala kulaba kasavu kanyama olabako ezeeka n'olabako n'ezeeri ate munnange ez'abazungu beera ng'osachinga etteekamu buteesa ekigambo firimu enjogerere ojja kusanga channel eyo channel bw'ogituukako gisubscribingeko ojja kubeera ng'olaba sinema ensufu kamera so nga ate naawe ayagala okulaba ebinayuganda ebirala ate biri ebirongooseemu ate nga bino nga binyuma n'okusinga ku bino sinakindi nga binyuma nga bino teekamu buteesi ka app mu simu yo bakayita yo TV ka app apo bumala okassa mu simu yo ojja kubeera nga ate munnange osobola okulaba sinema ez'Uganda ez'abazannyi bo ab'enjawulo yo TV YO TV kugambye ojja kubuuza otabuliro naawe ate era ayagala okubeera nga weegatta ku bannaffe bano okubeera nga bazanya sinema ez'ebinayuganda beera ng'osindika ka message ku nnamba y'essimu gy'olaba wammanga awo mukama bankumire mweraba